Redson TV kwoli webale kubanga okyabo esinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna waliwo wano ebigambo byenjagala okubanga nkuwa bino ebigambo ebimu biva wa Alex Waiswa Mufumbiro ebirala biva mu basajja abava mu kibiina ekya DP boba kye tuyita DP block jukira akulembere ekibiina kya DP amanyiddwa nga Norbert Mao bayina endagaano gye bakola ne Generali Yoweri Kaguta Museveni gwampuliriza ekibiina kya DP kikyaliwo President General w'ekibiina ekya DP ye Minister ow'ensonga z'amateeka mu gavumenti ate eya Museveni kubanga DP kyandibadde kibiina ekyandibadde kimu kwebyo ebiri ku ludda oluvuganya wabula akulembere ekibiina kino alabiddwako emirundi mingi nnyo ng'asisinkana n'akulembera eggwanga era emabega kaabo baavaayo ne bakola n'endagaano ey'ekibiina ekya DP n'ekibiina ekya NRM wabula ng'ate abamu ku bammemba ab'ekibiina ekya DP bali mu kibiina ekya National Unity Platform era nga President General w'ekibiina ekya DP si ye yekka alabiddwako emirundi egiwererako ddala ng'asisinkana Museveni wabula n'abamu ku bano nga mulimu ne Mathias Mpuuga Nsamba naye emirundi mingi nnyo alabiddwako ng'asisinkana Mwami Museveni wiiki eno yennyini gye tuli mu kumalako olunaku olwaleero abamu ku basajja bano abavuddengayo emirundi egy'enjawulo nga baataakinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform nabo baalabiddwako era nga bagenze mu State House ninawo n'ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byenjagala okubanga nkuwa ku nsonga eno yennyini obeere ng'ate otambula naffe era mu kibiina kino ekya DP oba kye tuyita DP block era mwe mwavudde na bano abaleese etteeka oba abaagala okuleeta ebbago ery'okukyusa etteeka leader of opposition abeere ng'alondebwa era ng'ani amulonda ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi eky'opposition nga kireeta erinnya n'abeera ng'alondebwa mu paalamenti wabula abaleeta etteeka lino bonna bava mu kibiina kye kimu ekya DP oba kye tuyita DP block nga bwe nkugambye amusajja akireeta amanyiddwa bulungi nnyo nga Honorable Lumu Richard wabula ng'ate ono ye mu kibiina kya DP teyavaamu era nga kigambibwa nti y'omu ku baligo advisor ab'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ate nga wetwogerera omanyi bulungi nnyo ti Mathias Mpuuga y'omu ku bantu abalwana ekibiina ekya National Unity Platform era okwongerezaako nga Mathias Mpuuga y'omu ku bantu abazze basisinkana Generali Yoweri Kaguta Museveni kyokka abamu baakinze ono aleeta etteeka ayina abamu baakinze era nga abamu baakinze be ba DP block ebigambo ebyo Waiswa Mufumbiro abirambuludde bulungi nnyo wabula nga sinaba kubanga nkuwe ebya Waiswa Mufumbiro njagala nsooke nkuwe omusajja ono nga bulijjo alabise emirundi mingi nnyo ng'avuma ng'avvoola n'okukkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibiina ekya National Unity Platform omusajja ono bamuyita Michael Kakembo Mbwatekamwa ono nga ye mubaka akiikirira abantu aba Ntebe Municipality ate ekyewunyisa ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform wabula ng'ebikolwa bye biragira ddala nti ayinza okuba takyali wa kibiina ekyo waliwo envuuvuumo ezigambibwa nti abakulu bano banditandikawo ekibiina ky'obufuzi ekyabwe era nti okulemesebwa okutandikawo ekibiina ye disappointment Mathias Mpuuga gye yafuna bwe yategeka omukolo gwe yatuuma Thanksgiving ogwategekebwa mu kibuga eky'e Masaka yeekanga nnyo okulaba ng'abantu batono yeekanga nnyo okulaba nga kye yali asuubira turn up gye yasuubira si gye yalaba ekyo ne balinnyamu okusinziira ku sources ez'enjawulo kati bano abamu ku abo abasuubirwa okubeera bammemba abasuubirwa okubeera abanene mu kibiina ekyo ekya Mpuuga ekigenda okuba nga kiwandiisibwa be bali emabega w'okuleeta etteeka lino naye nga jjukira azze atugoberera twakuwa amawulire awo nga tukutegeeza nti etteeka teritandikidde ku Lumu Richard etteeka lino lyaleetebwako ko emabega nga lireetebwa omusajja amanyiddwa nga Medali Lubega Sseggona era nga naye y'omu ku ba DP block naye nga bwe nkugambye ekibiina ekyo President General w'ekibiina ekyo ate ye Minister ow'ensonga z'amateeka ate mu gavumenti eya NRM kati njagala okkirize mbere nga nkuwa ebigambo by'omusajja ono then oluvannyuma ate nzije mbe nga nkuwa n'ebyabalala obeere nga obiwuliriza ono gwe ngenda okuwa amanyiddwa nga Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa munnakibiina ekya NRM njagala obiwulirize wabula njagala tusooke tuyitireko wano katono nnyo nzije tweyongereyo n'ebigambo by'omusajja oyo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Point kije boogedde tumejjeko tetumutumanga ani agambye nti mwantuma mwamudonga akola settlement mwe mwantuma tawogera byange nabyeganye odonga nabyeganye nze so bandi badde bampita buyisi kumbuza akembe lwaki wabyogedde nze nemba nyonyo lwaki nakoze eki wanga bali kola settlement sigamba ngo tyabanje bebagambe bati nagamba nze byange kati njagala n'ebyange bebyange kati bali badde beyisamu bweyisa ndowooza kwagala kola statement balabe n'abente bakyokanyiza naye ate abo nabo benyini abadde boogera they are not representative of Entebbe. Nedda basooke banenye Kyagulanyi Sentamu Robert president wange bamunenye ebyo mu nyumba bitwalanga e Kasanda Mulaale nga tabana bakunenya nze basooke banenye ye ebyampugo bitwa ku social media yalina mukwano gwe Ssenyonyi Jowero era yamugaanira amukwekera amuwolereza nange namukwano gwange ogwenyogamba nti nakufa naye ekyo kitagisa kufa batujjeko akajanjambira ebintu bo bennyini basooka banenye president waffe alina n'obuyinza bwonna obuyita abo bonna ababaka bayagala okubonereza ewuwe n'ababonereza nga ne gavumenti etegedde nga namwe temutegedde lwaki takikola naagala asooka ayite rediyo oba tv abo mbakoleko wayi kyogamba ye lunafuyo talina buyinza bubonereza abantu be sinza commentinga ku muntu agamba nti nkukwesi kyagala onkukiikire kubanga interest ze ebyobufuzi oba oliawo zikyuka ngaalaba interest ze zesizakiikira naye nze ebyange byenkola saagala muntu kweyita kyatali tenabyogedde ku lwagundi byayogedde byange bigenda ku akawunti yange simanyi oli gyalowooleza kulowooza nti njogeredde ye era alina okuyita olukiiko akyegaane mbusi yakintumye kubanga mu kwogera kwange saagambe nti gundi antumye oba byenjogera mbyogera on behalf of this and this nayogedde byange kubanga ne ku postara kwaliko kifaananyi kyange ng'asaba akalulu abamu balowooza nti bwenvaayo nempabula oba nempa advise president nti oba oliawo mba muvumye kyesikiriza nti kituufu kubanga ng'omwana omukulu mu lujja nze ndaba ku taata lwaki okubira mama mu katale. And it's a reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals, but in some area for the future, this ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. The technical people there, they are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. They cannot handle the industry. Your Excellency, the coffee industry is a business industry. It must find an organized ministry who can handle their issues, knowing that it is business. I want to implore you, Your Excellency, the concept of the ministry handling is not a bad concept, but let us first build the capacity of that ministry, get it organized so that we can hand over, so that this coffee industry which you have built, I am not among them. I have said I come from a coffee background. I clearly know your contribution.
But should we hand it over to Maif in that state, the industry is going to collapse. And the 12.5 million Ugandans who earn their livelihood from coffee, they are going to be affected. Secondly, Your Excellency, the coffee industry has a very sensitive market, very sensitive on issues of quality. And the quality industry is based on accreditation and certification. When they are certifying or accrediting, they base on a system which is already built. They base on manpower who are specialized, and Uganda has invested in those. But what we have now, the moment we simply transfer the roles of UCDA to Maif, we are going to lose some of these accreditations and certifications that will heavily affect our market, and it will heavily affect our incomes from coffee. Your Excellency, I want to implore you and ask you humbly that it would be better to postpone the transfer of the roles of UCDA to Maif so that we can have time and organize that ministry to build their capacity to handle, affect our market, and it will heavily affect our incomes from coffee. Your Excellency, I want to implore you and ask you humbly that it would be better to postpone the transfer of the roles of UCDA to Maif so that I want to implore you and ask you humbly that it would be better to postpone the transfer of the roles of UCDA to Maif so that we can have time and organize that ministry to build their capacity to handle this very strategic industry, which, and it's a reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals. Redzone TV kwoli wali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okulabira ebyo ebigambo by'owulidde bya Dr. Abedi Bwanika munnakibiina ekya DP ate ng'ali ku kadi ekibiina kya NUP era nga y'omu ku babadde banafuya n'okukkakkana n'okulwanya ennyo ekibiina ekya National Unity Platform. Oyo yabadde mu State House ng'asisinkanye mwami Museveni era ebigambo by'owulidde bye baayogedde n'amuyisaamu ne ku ggaali awo kuba yagenza ayogera ensonga ze wabula ye Museveni alina engeri gye yamututtemu nti awo naali kulwana kaluluke. Ebyo biwulidde bye sijja kwagala kubeera ng'ate tulwako nnyo. Dr. Abedi Bwanika babadde bagenze mu State House bonga bo era tebagenze nga kibiina kya National Unity Platform wabula bagenze nga bo era nga bwe bazze bakikola nga basisinkana abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga wabula ate ng'eno balaga bali mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati oyo ng'omugasse ku Honorable Michael Kakembo Mbwate Kamwa kati ate Honorable Lumo Richard atembeete etteeka lino era bano be bali emabega we ku tteeka liri ery'okubeera nti gavumenti oba parliament yeeronda leader of opposition. Jukira wali ekibiina ekya Piraawo basuubira okukozesa bano ba DP buloko okulaba ng'ekibiina ekyo kifuna ku babaka mu parliament. Olwo nno nakyo kibeera ku ludda luvuganya kati no wandibawa akabadi awo okusinzira ku bigambo ebiva munda. Waliwo wano Alex Waiswa Mufumbiro nga naye annyonnyola ku nsonga eno bamubuuzizza ku bigambo bino n'abaako kyayogera. Ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro njagala mbikuwe yabadde ku ssimu emu ng'alina bayogerezeganya nabo era ku nsonga eyo ey'abakulu bano ebbanga lyonna abamaze nga beerimbika mu kibiina kino
ekya National Unity Platform naye ng'ate ebikolwa byabwe byogerera ddala nti oba oliawo si bannakibiina kino ekya National Unity Platform kwambikuwe era nzije tubeere ng'ate tweyongerayo mukutu gwa Reason TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomissinga nsonga yonna. Oyo mwami gw'oŋŋamba ye yasoma mu mpapula z'endagaano ezatwala Democratic Party ewa Museveni. Ekibiina kya Democratic Party kyandibadde tekyogera na kwogera kati ng'oyo oyo si opposition. Abo balina endagaano President Jenowe Minister mu government ya Museveni kati goyagala zembere nga discussing oyo ereteeka NRM kubanga alireeta Minister wa Justice yani sebo ow'amateeka mukulu Nobert Mao ani legal advisor we mukulu mu olya kungege saba kutwe ineteeka njagala gwe nkubulire nze manyi gye lyava era kyova olaba liri mu Democratic Party lineteeka sirya lumu yekka lineteeka lya fitina lineteeka lyange Medad Segona yalireeta lumu alireese bwe bagezaako okuleeta bino byenkugamba byalimu enkiiko n'enkiiko ezimu zemanyi kubanga njagala ojjukire n'ensemanye kize nali deputy spokesperson wa Democratic Party kati mu lukiiko we balemerera okuba nti baleeta abakulembeze be baali beetaaga baakomawo ne batandika okusala entotto kutya bwe bayinza okulivula FDC wamu FDC ekiseera ebyo mwalimu formidability eyokuba nti mwalimu abantu abaali balwanyisa jjajja kumaziba kakati ne bagezaako okukozesa ttiimu eyali esamba eno ng'olwaleero minisita wa ssemateeka ow'ekyo ye Nobert Mao gwe tekikwewuunyisa nti akireeta ye muwi w'amagezi ow'amateeka era ye yasoma olupapula ye yasoma ye omu ku baatunuulira amateeka agayingiza DP kubanga mu lukiiko olwali ku Africana Mao ne Gerard Sirana ne yali omwogezi waabwe bakugamba nti lumu ye yasomera ababaka ba Parliament endagaano etuyingize wa Museveni kakati mwe mulekere okuzanyira ku Bannayuganda kati awe bwe mwagala tukolagane nabo tuli mu kugamba nti bano babadde bayaaye gibadde misege bamwami lumu balina endagaano okukolagana ne gavumenti ya jjajja newankubadde tebawangula kitegeeza bali mu gavumenti kakati tasobola ate kulowoolereza ba opposition NRM be balina numbers ne balumu baabwe ate ffe eriteeka tetulijaddiisa kubanga si bizinesi yaffe gwe ate kambabuulire kino Bannayuganda be si bizinesi yaffe okulwanirira ezo opposition za opposition kubanga eyo si ye bizinesi eyasibya abaana si ye bizinesi eyattisa abaana era ne wetuli si ffe tweteekawo ekitawaanya bano nti baali bateekateeka eggwanga lino nti oluggi lw'omu maaso n'olw'emanju balina okuba nga aliyo waabwe beesanga nga ali ku luggi lw'emanju ye Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abangi atakkiririza mu buli bwanguzi atawena kakati ekibatawaanya olwaleero tibagamba leader of opposition Joero okuva bwe yajja ba Anita Amongo abambudde abalese bulere naye nga mu kubambula okutulaga ebiri mu Parliament munnaffe omu gwe twali twasindika abaali babamanyiza okubawudiisa ba Aperesuti ye yali yafuna n'omudaali ogw'okuba nti akoze bulungi nnyo mu opposition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.